mukyala wa mukulu Mathias Mpuga Nsamba ono nga Joyce Bagala ntwatwa ate abalonzi ne bamwefuulidde era bamufubutudde bamugambye nti totunyumiza twakuwa bannankwe twakuwa beenoonyeza ebyabwe twakuwa abantu abatali mu struggle yaffe wabula abanoonya okulaba nga buli kimu kikola okuba nga tukola ebyo byonna ebigenda mu maaso. Baganda bange, mikwano gyange, ebya Joyce Bagala si birungi erudde eyo. Abadde alowooza nti okusiriikirira ne balya omusente gwe n'omukulu Mathias Mpuga Nsamba kino ekyo kigenda omuggyako. Bw'era kabadde kamereke nga bwe mumumanyi oyo Mathias Mpuga Nsamba naye zipu yeetagala ebbanga lyonna. Ndowooza mumumanyi bulungi. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti embeera egenze nga si nnungi. Mwali mulowooza nti ebyammwe birungi nnyo era mwali mulowooza nti mubitambudde bulungi era mwali mulowooza nti buli kimu ekyammwe kigenda tutambulira ddala bulungi. Twongera obbategeeza nti ate ebyammwe bigenda kugootana n'okusinga bye mwadde mulowooza. Nation platform ejja kugenda mu maaso n'okukola emirimu gyayo. We mutali Joyce Bagala, we mutali Mathias Mpuga Nsamba, mumusigaze omukwano gwammwe naffe mutuleke mu struggle yaffe kasita tujjamu buli wankwe yenna ali mu struggle agenda kweyanika ate era ajja kuvaamu ffe tubabuulira nti buli wankwe yenna buli ali mu struggle muno ng'alina ebigendererwa bye birala ojja kweyanika ate ensi tejja kujjamu kuwa chance ate era twongera obajjukiza n'okubabuulira nti mwenna mugenda kufuuka kizibu wano. Joyce Bagala, kiki mubadde akasente mukalya babiri naye wali enguzi. Nation platform yasitula abantu bangi nnyo okubajjayo gye baali bavudde nga tewali abategeera. Omuganda agamba nti abantu abamu entegeera zaabwe nzibu nnyo era kyova olaba abantu abamu tebakyagala kukolagana n'abantu kubanga omuntu okolagana naye munnange bagamba nti goonyegere yali kusambya ne His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni be yawonya ebigere byeyataasa basobole okufuna amagulu agatambula ate bamufuukira ekizibu which is okay. Kasita weetuli tukyali balamu era struggle yaffe ekyatambula. Bajja okwota asinga nnyinimu entannama. Naye abantu abamu sigambye mwenna, abantu abamu kubava mu DP mutuukiriza olugero olwo nti omuntu akuleeta ewuwe n'akuwagamyako ate n'omuwa amateeka mu nnyumba eyiye gye wasanga ezimbiddwa. Waliwo abantu abamu be twajja mu mukoka ng'abatwala ne tubajja mu nnyumba etonnya olw'ensonga nti yali ezzeemu ebituli. Kikyentegeeza nti ekibiina kyammwe kyali kyongedde okubeera nga kisenserebwa aba NRM era nga bakitwalidde ddala nga bakiyingidde nga bakirimu bakitunda. Ne tubawagamya ne tubawa ew'okusula ewayonjo ewalungi nga tewaliiwo bitonnya wadde omusana obatuukako. Musazeewo okuddira ate n'ennyumba gye twabawa ennamu obulungi etatonya mutandika ogikubamu ebituli nga mulowooza tukomye ku mma okuyamba. Lwaki njogera bwe ntyo? Aba DP block twabawagamya mu kitebe kyaffe ekya NOP ekiwagibwa people power ne tubawa nti tubeere tubeesige like si kubeesiga tubasembeze tuleme kubasenda eri olw'ensonga nti ewammwe waali watonya. Ate muddidde ennyumba yaffe namu mutandise okugikubamu ebituli. Tuli ku nnyanja tuseeyeeya, tuli mu mmeeri mwe muli muziyingini mutandise ozisuulamu obuwuziwuzi. Kiki ennyo mufa ki n'ensi? Joyce Bagala, nze ndi mulonzi w'Emityana. Ekyanziza Emityana nzija ennonde si gye mbeera naye ekyandeeta okujja nnondera Emityana yali honorable Zaake olw'ensonga nti president nali nsobola omulondera yonna gye nsula nga nsobola okukyusa gye nnondera, ekyo naawe okimanyi. Joyce Bagala bwe muba mugamba nti balooya be bategeera ennyo politics ndaga ebbaluwa ye ey'obwalooya. Joyce Bagala tolina yadde akazigo akamu akatudde ku 25 ku 10 oba kapoloti Emityana olinga mukambwe Lukonge.
nga we yajjira mu 2016 ngazze okwesimba ku honorable zaake. Mukambwe Lukonge yayogerera zaake ebinene n'ebitono, ebiwanvu n'ebimpi. Naye nga n'ennyumba gy'asulamu yali yakasirya eggwanga eri awo ku ssaza. Aba Buganda be baagobamu kasirya eggwanga mu nnyumba eyo, nga buli kaseera babeera bamutiisatiisa oli ku ttaka lya Bwakabaka biki. Kasirya eggwanga yakeera bukeezi n'akwatamu ezize engoye, ebirala ebintu byonna yabirekana mu nnyumba, n'atambula n'agenda ennyumba n'agirekera Obuganda kuba tasobola kwereegana Buganda, musajja Muganda. N'atambula n'abaviira, byonna tubimanyi, sijja kugenda nnyo mu Buganda. Joyce Bagala, we tubeera nga twaddira ennyumba yaffe ennamu ne tugikuwanga nnamu, oba ne tukutuuza mu lyato lyaffe eriseeyeeya ku mmeeri, emmeeri yaffe eseeyeeya ku mazzi, ne tugikutuuzaamu nga terinaako yadde akasobye, lwaki ate gwe okutegulira otandise okugiduriringa? Kati nyongera okubakakasa, buli muntu yenna abadde ali enguzi, bino tebikyaliko nti bya bufuzi nti ono yabitegeera, essaawa eno ebyobufuzi tebikyalina kye bituyamba. Essaawa eno ekintu ekituyamba kimu kuggyako Museveni, kunyigiriza Museveni mpaka kuwulira bubi. Bannange simanyi honorable zaake olwaki osirise nnyo ku nsonga eno. Honorable zaake tukwesiga 100% fe ab'Emityana. Kyovulaba akalulu okawuuta buva. Akalulu zaake ke wawangula 2021 wakawangula lwa nsonga nti oli muntu like oli trustworthy, mwesimbu. Vaayo okoleko gundi press conference oyogere ku nsonga eno, weegaane Bagala afiire mu kageemu ke yekka. Ffe bannamityana tetugenda kulonda Bagala, era kino nkisaba pulezidenti waffe. Pulezidenti omwaka we tuba tutuuse mu kalulu akanaddako, Mukama nga tutuusizzayo kubanga ffenna tutambulira ku nteekateeka za Katonda, ntukwegayiridde Bagala tomuzza, kubanga y'omu ku bagenda okukuswaza, tetugenda kumuzza. Alisi tunalonda wa FDC naye nga tetulonze Bagala. Bagala nze nkubuulira kino, mpozi ng'ovuddeyo ne weetonda ku bye wayogedde. Naye watali ekyo ffe bannamityana, nze omu ku balonzi, nze omu ku bakunzi, nze omu ku banoonya akalulu k'omu Mityana, tetugenda kuzza mu paliyamenti ya 2026. Teekawo amaaso abiri. Tukoye bantu mmwe okubeera nga muvayo muwagira ekibiina ekyaffe kiyimiriddewo ku mazima. Tetwagala muntu balyake, tetwagala bantu balya mu nsi yaabwe lukwe. Gwe ate ovaayo owolereza Mpuga olw'okuba yakuwasa n'akupangisiza ennyumba ku Ntebe Road. Olowooza tetubimanyi? Muli mu parliament mu kifo ky'okuteeseza eggwanga. Kati ffe abantu ba bulijjo ffe tuteeseza parliament, ffe tubalaga ebiri mu parliament, ffe tubawa ebyokwogerako, ffe tugenda ogisoggola ne tugisoggola ffe aba bulijjo. Nga omulimu gwammwe mulinga abatagumanyi, muli mu parliament muli mu kwewasa. Kyekyabatwala mu parliament, mwali tugambye nti mutuwe akalulu tugende twewase. Ffe abamu tuli sing and searching. Tugende mu parliament tufuneyo abasajja. Nti kyekyabatwala ne musuulawo n'eggwanga lyammwe olw'omusajja. Kati Joyce Bagala wabanga omusajja yakuleetedde okwogera ebyansimattu n'oyisa ne mu pulezidenti waffe amaaso. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobya. Tebamulaba mu kamwa, tebamuddamu. Nze nnyongera okujjukiza Joyce Bagala. Bw'obeera ng'owulira okyayagala ekibiina kya People Power, genda weetondere pulezidenti waffe naffe bannamityana oveeyo twetondere ku kye wayogedde, kubanga Mpuuga tagenda kujja kunoonyeza kitiibwa kyo Mityana. Tagenda kujja kuwa yadde akalulu akamu Mityana. Fayini yakuwasizza n'akupangisiza entebe ku Ntebe, manyanga ennyumba ku Ntebe Road. Ate nayo tujja kuvayo n'ebifaananyi tulagewo abantu tubagambe ndowooza mulaba ababaka bamwe baabo bagenda mu parliament kututeeseza, bali mu kwewasa. So pulezidenti waffe omulungi, soogedde mu bubi, wabula nkusaba busabi Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu, zino enkezenge tuzikooye, tukooye okkaaba amaziga,
tukoyo okulukusanga amazigo olw'abaana abantu abatatulumirirwa, tukoyo ziika abaana nga tuli mu kubaziika lwazino enkezenge. Bano olaba oyo Joyce Bagala tamanyi baana bameka bafiiridde mu teargas gwe yavangayo ng'akola enkiiko ng'atulaga nti wa people power ne tuyimirirawo naye ne tukunga abantu ne bajja mu nkiiko. Kumbe ye yakubye essimu ku buwundi bajje babakubemu teargas abaana balemadde. Nze sifaayo wemba nemadde nnwanirira ggwanga lyange, sifaayo wemba nemadde kyennwanirira nkirengera, nnwanirira pulezidenti wange alemefuna bukosefu kubanga nze ne bwenfa pulezidenti wange aba asigaddewo mulamu kitegeeza nti tukyalwana tukyagenda mu maaso. Naye ate ye bw'avaawo sigamba nti kiba tetugenda mu maaso naye ate eddibu liba ddene. So obo bonna abaleeta omuzannyo mu nkyukakyuka, pulezidenti nkusaba n'obwowombeefu banoonyeeko ekibanja ewalala tubakooye. Joyce Bagala obuulira nga ekibiina kyaffe kikutamye, tambula ogende. Olaba twasuula Nabakooba eyali amaze ebbanga Mityana ng'abantu bamwagala. Gwani gw'obadde just ku feva yaffe, obaddeyo ku feva yaffe nga tukwagala lwa feva lwa nsonga nti pulezidenti waffe yakwagala n'akuwa omukisa. Kati bw'onoofuna ku ssente ezisingakawo togenda tupama ku mitwe, si mu bubi. Mugendeeko mu kibanja ewalala, ffe mutuleke tulwanirire ensi yaffe nga nekye tulwanirira tukiraba. Ndowooza ntegeerekese. Ndowooza ebigambo mubiwulidde, abantu bamutegedde. Kano kamere ka Mathias Mpuga Nsamba kyova olaba munange talina kyagamba era kyova olaba agamba nti Sserwajja okwota asinga nnyinimu entannama. Naye abantu abamu, sigambye mwenna, abantu abamu kubaava mu DP mutuukiriza olugero olwo nti omuntu akuleeta ewuwe n'akuwagamyako ate n'omuwa amateeka mu nnyumba eyiye gye wasanga ezimbiddwa. Waliwo abantu abamu be twajja mu mukoka ng'abatwala ne tubajja mu nnyumba etonnya olw'ensonga nti yali ezzeemu ebituli. Kikyentegeeza nti ekibiina kyammwe kyali kyongedde okubeera nga kisenserebwa aba NRM era nga bakitwalidde ddala nga bakiyingidde nga bakirimu bakitunda. Ne tubawagamya, ne tubawa ew'okusula ewayonjo ewalungi nga tewaliiwo bitonnya wadde omusana obatuukako. Musazeewo okuddira ate n'ennyumba gye twabawa ennamu obulungi etatonnya mutandika ogikubamu ebituli nga mulowooza tukomye ku mma okuyamba. Lwaki njogera bwe ntyo? Aba DP block twabawagamya mu kitebe kyaffe ekya NOP ekiwagibwa people power ne tubawa nti tubeere tubeesige, like si kubeesiga tubasembeze tuleme kubasenda eri olw'ensonga nti ewammwe waali watonnya. Ate muddidde ennyumba yaffe ennamu mutandise okugikubamu ebituli. Tuli ku nnyanja tuseeyeeya, tuli mu mmeeri mwe muli muziyingini mutandise ozisuulamu obuwuziwuzi. Kiki ennyo mufaaki n'ensi? Joyce Bagala nze ndi mulonzi w'Emityana. Ekyanziza Emityana nzija ennonde si gye mbeera naye ekyandeeta okujja nnondera Emityana yali honorable zaake olw'ensonga nti president nali nsobola omulondera yonna gye nsula nga nsobola okukyusa gye nnondera, ekyo naawe okimanyi. Joyce Bagala bwe muba mugamba nti balooya be bategeera ennyo politics, ndaga ebbaluwa ye ey'obwalooya. Joyce Bagala tolina yadde akazigo akamu akatudde ku 25 ku 10 oba kapoloti Emityana olinga mukambwe Lukonge nga we yajjira mu 2016 ng'azze okwesimba ku honorable zaake. Mukambwe Lukonge yayogerera zaake ebinene n'ebitono, ebiwanvu n'ebimpi, naye nga n'ennyumba gy'asulamu yali yakasirya eggwanga eri awo ku ssaza. Aba Buganda be baagobamu kasirya eggwanga mu nnyumba eyo nga buli kaseera babeera bamutiisatiisa oli ku ttaka lya Bwakabaka biki kasirya eggwanga yakeera bukeezi n'akwatamu ezize engoye ebirala ebintu byonna yabirekana mu nnyumba n'atambula n'agenda ennyumba n'agirekera Obuganda kuba tasobola kwereegana Buganda, musajja Muganda.
n'atambula n'abaviira byonna tubimanyi sijja kugenda nnyo mu Buganda. Joyce Bagala wetubeera nga twaddira ennyumba yaffe namu ne tugikuwanga namu oba ne tukutuuza mu lyato lyaffe eriseeyeeya ku mmeeri emmeeri yaffe eseeyeeya ku mazzi ne tugikutuuzaamu nga terinaako yadde akasobye lwaki ate gwe okutegulira otandise okugiduriringa. Kati nyongera okubakakasa buli muntu yenna abadde ali enguzi bino tebikyaliko nti bya bufuzi nti ono yabitegeera essaawa eno ebyobufuzi tebikyalina kye bituyamba. Essaawa eno ekintu ekituyamba kimu kuggyako Museveni kunyigiriza Museveni mpaka kuwulira bubi. Bannange simanyi Honorable Zaake olwaki osirise nnyo ku nsonga eno. Honorable Zaake tukwesiga 100% fe ab'Emityana. Kyovulaba akalulu okawuuta buva. Akalulu Zaake ke wawangula 2021 wakawangula lwa nsonga nti oli muntu like oli trustworthy mwesimbu. Vaayo okoleko gundi press conference oyogere ku nsonga eno weegaane Bagala afiire mu kageemu ke yekka. Ffe bannamityana tetugenda kulonda Bagala era kino nkisaba pulezidenti waffe. Pulezidenti omwaka we tuba tutuuse mu kalulu akanaddako Mukama nga tutuusizzayo kubanga ffenna tutambulira ku nteekateeka za Katonda ntukwegayiridde Bagala tomuzza kubanga y'omu ku bagenda okukuswaza tetugenda kumuzza. Alisi tunalondo wa FDC naye nga tetulonze Bagala. Bagala nze nkubuulira kino mpozi ng'ovuddeyo ne weetonda ku bye wayogedde. Naye watali ekyo ffe bannamityana nze omu ku balonzi, nze omu ku bakunzi, nze omu ku banoonya akalulu k'omu Mityana tetugenda kuzza mu paliyamenti ya 2026. Teekawo amaaso abiri. Tukoye bantu mmwe okubeera nga muvayo muwagira ekibiina ekyaffe kiyimiriddewo ku mazima. Tetwagala muntu balyake, tetwagala bantu balya mu nsi yaabwe lukwe. Gwate ovaayo owolereza Mpuga olw'okuba yakuwasa n'akupangisiza ennyumba ku Ntebe Road. Olowooza tetubimanyi? Muli mu parliament mu kifo ky'okuteeseza eggwanga. Kati ffe abantu ba bulijjo ffe tuteeseza parliament. Ffe tubalaga ebiri mu parliament, ffe tubawa ebyokwogerako, ffe tugenda ogisoggola ne tugisoggola ffe aba bulijjo. Nga mulimu gwa mulinga abatagumanyi muli mu parliament muli mu kwewasa. Kyekyabatwala mu parliament mwali tugambye nti mutuwa akalulu tugende twewase. Ffe abamu tuli sing and searching. Tugende mu parliament tufuneyo abasajja. Nti kyekyabatwala ne musuulawo n'eggwanga lyammwe olw'omusajja. Kati Joyce Bagala wabanga omusajja yakuleetedde okwogera ebyansimattu n'oyisa ne mu pulezidenti waffe amaaso. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobya. Tebamulaba mu kamwa, tebamuddamu. Nze nyongera okujjukiza Joyce Bagala. Bw'obeera ng'owulira okyayagala ekibiina kya People Power, genda weetondere pulezidenti waffe naffe bannamityana oveeyo twetondere ku kye wayogedde kubanga Mpuuga tagenda kujja kunoonyeza kitiibwa kyo Mityana. Tagenda kujja kuwa yadde akalulu akamu Mityana. Fayini yakuwasizza n'akupangisiza entebe ku Ntebe manyanga ennyumba ku Ntebe Road. Ate nayo tujja kuvayo n'ebifaananyi tulagewo abantu tubagambe ndowooza mulaba ababaka bamwe baabo bali bagenda mu parliament kututeeseza bali mu kwewasa. So pulezidenti waffe omulungi soogedde mu bubi wabula nkusaba busabi pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu zino enkezenge tuzikooye. Tukooye okukaaba amaziga, tukooye okulukusanga amaziga olw'abana abantu abatatulumirirwa, tukooye oziika abaana nga tuli mu kubaziika lwa zino enkezenge. Bano olaba oyo Joyce Bagala tamanyi baana bameka bafiiridde mu tiyagasi bwe yavangayo ng'akola enkiiko ng'atulaga nti wa People Power ne tuyimirirawo naye ne tukunga abantu ne bajja mu nkiiko. Kumbe yakubye essimu ku buwundi bajje babakubemu tiyagasi abaana balemadde. Nze sifaayo wemba nemadde nnwanirira ggwanga lyange, sifaayo wemba nemadde kyennwanirira nkirengera, nnwanirira pulezidenti wange alemefuna bukosefu kubanga nze ne bwenfa pulezidenti wange waba asigaddewo mulamu kitegeeza nti tukyalwana tukyagenda mu maaso. Naye ate ye bw'avaawo
sigamba nti kiba tetugenda maaso naye ate eddibu liba ddene. So obo bonna abaleeta omuzannyo mu nkyukakyuka, pulezidenti nkusaba n'obuwombeefu banoonyeeko ekibanja ewalala, tubakooye. Joyce Bagala obuulira nga ekibiina kyaffe kikutamye, tambula ogende. Olaba twasuula Nabakooba eyali amaze ebbanga Mityana ng'abantu bamwagala. Gwani gw'obadde just ku feva yaffe, obaddeyo ku feva yaffe nga tukwagala lwa feva, lwa nsonga nti pulezidenti waffe yakwagala n'akuwa omukisa. Kati w'onoofuna ku ssente ezisingako togenda tupama ku mitwe, si mu bubi. Mugendeeko mu kibanja ewalala, ffe mutuleke tulwanirire ensi yaffe nga nekye tulwanirira tukiraba. Ndowooza ntegeerekese. Oyo ayitibwa Joyce Bagala, ndowooza mumuwulidde, bulijjo kammere ka mukulu. Munansonyiwa okukomawo ekiro kino naye ensonga tuzimanyi. Just abantu batwala nga tusirise bagamba mbu ebibakola tetubimanyi. Bantu mmwe tubimanyi era byonna ajja kuvaayo one time. Bagala Joyce tukumanyi, oli muntu wo, kamereko, which is okay and which is very fine.